Ekitongole kyebyempuliziganya ki Uganda Communications Commission bongedde okuluma ejjiiko ku bayimbi abayitiriza okutumbula obuseegu nga bayita mu nnyimba n'ebikolwa. Akulira UCC Nnyombi Tembo mu lukungaana lwa bannamawulire lwe batuuziza ku kitebe kyabwe Bugoloobi mu Kampala ategeezezza nti amaanyi kati bagenda kugateeka ku bayimbi, bannakatemba n'abategesi b'ebivulu olw'omulanga gw'abantu ogukubiddwa ku nnyimba eziwemula eziyitiridde mu ggwanga ensangi zino. Tugenda okuggyayo tteeka n'amaanyi gaalyo gonna twanukule okukaaba kw'abazadde, okukaaba kw'abantu abalimu empeke, okukaaba kw'abannayuganda okutugambye nti bannaye mukola ki nga tufa tuggwaawo tufuuse Sodoma ne Gomora. Ono alabudde abatwala emikutu gy'amawulire egize ekitumbula ennyimba z'obuwemu nti bubakeeredde ng'era atasobola kuzeesonyiwa agenda kuggyibwako ebisaanyizo byonna okuli n'emirongooti. Kata tokole bintu nga bwe tukulagidde eyo transmitter tujja kuginona. Tujja kunona transmitter n'omulongo tugusaleyo tujje nagwo wano. Ate tusabe kooti tubyokye kubanga etteeka bwe ligamba. Bataddewo okunoonyereza okw'enjawulo okuzuula abayimbi ne bannakatemba abeefuddemu mu kumansa entungo n'emikutu gy'amawulire egibawa omwaganyo okuwemula ensi eno. Ate this time round kijja kuba kizibu nnyo transmitter eyo okuddira kuba tubaweze tutubagambye ebbanga ddene. Wabula agambye nti tebagenda kuyingirira mikolo gya buwangwa ng'okumala abalongo nti kuba jjo wabaayo okusabika ku bigambo nga nte entungo zimaasibwa mu ttumbi ng'abaana beebase. Engeri ebintu gye bisabikibwamu mu kuyimbibwa biba bisabikiddwa bulungi ne we tumansizza entungo abaana tumakinga sure nti beebase dda. Naye zino TV za ngeri ki ne rediyo za ngeri ki ezirina layisinsi abatandika okumansa entungo emisana tukutu. Tuyinza okukkiriza effujjo erifaana bwe erityo mu nsi ya Katonda eno eya Uganda, source of the Nile, the pearl of Africa. Nnyombi azzeemu okuggumiza nti ennyimba okuli enkudde olwaliri puzzle, doozi, okwepiica, ennyama eza gravity omutujjo tezigenda kuddamu kukubibwa ku mikutu gy'amawulire. Tulina ennyimba zetuweze, ennyimba ng'enkudi, ennyimba ng'okwepiica. Baentertainer baffe balungi bagende maaso nga bayimba ennyimba ennungi. Ffe abamu twagala nnyo n'amazina okuzinamu amazina. Yes, naye ezo ennyimba embi zetulinako omutawaana era tuziweze ku mpewo. Kyokka ono agambye nti n'obuseegu obususse mu bivulu ensangi zino tebagenda kubukkiriza ng'abayimbi kyenkana bayita bute ku siteegi ne batakomwoko ne bakolerako ebikolwa eby'ensonyi era ebyesittaza eggwanga. Olwaliro abantu bayifasayizinga okweyambula okusinga amaloboozi. Tuyimbisa bisambi oba tuyimbisa bulago. Please, let's go back to the basics. Naye era twagala bagwenyufu kugwenyula baana baffe batanaba kugwenyuka kugwagwa wala. Bw'oli olimba nga ddole y'omwana eya mukulu wange Sebatta nenyazaalawo ne bwabeerawo ne lukuba ne luggwako waliwo omusango. Kale abantu tebakyali bayiiya, abantu tebakyali bayiiya, tebalina creativity. Okusabika kujja kuba in our interpretation. Okusabika tekulimu interpretation yasabise. So gravito ensabika ye bw'aba interpretinga bwa standards ezirabika ziri so below societal standards. Kati aba UCC nga bayita mu buyinza obubaweebwa amateeka bagambye nti abategesi b'ebivulu bonna balina okusooka okufuna olukisa oba pamiti ebakkiriza okutegeka ekivulu nga kino kitandikiddewo okuluma. Tubadde ekyo tukisiriikiridde naye kakati tukitusizza. Buli agenda okukola omuzannyo, buli agenda okukola public entertainment olina okufuna permit. Ng'erimu ebyo byonna bitukkiriziganyizza naawe kati kano kakutande ate okole ebirala. Abayimbi n'abategesi b'ebivulu okuli Juma Balunywa, ND Diplox Segawa baaniriza enteekateeka ya UCC okulwanyisa obuseegu. Kubanga ng'abantu abakulu tulina abaana naffe tulina abako kirabika bubi nga akalango kaliko Balunywa promotions kati content afuna omwe ate n'afubutuka mu bintu ebitanyuma. Saagala nnyo okuba na bibonerezo, njagala nnyo okuzimba omuntu naaba ng'akola ekintu naye ng'aliko wajjukira nti bampabulako bwe wati wano. Fred Kajubi yakusakidde eggwire lino okulwa Bukedde TV.